Kazalira wakana kwa abadaki. Yo no. Alewa. Oh wait, no. Happy birthday, my baby. Wow. Banange zina na makeup tivinyo. Oh my God, banange. Joel. Edmana. Joel. Joel mbawa. Banange. Thank you, Sandra. Thank you, darling. Thank you. So much. You guys wanted to kill me. Mwaga kunetira. Okakuya kambalo. Oh, yani ya kudesign nze lero. Kuna buntu wange mbala wewe. Oh, Awezeza kaneza. Akasa. Nyaje koze bino lero Grace. Bina nyaje koze. Kankedde waka. Weda siva wenderaka nengembera jola bajendi. Sinyangu nga olaba. Kati weda kangamba. Tugenda ku lunch. Ngani lunch ngeyiseeko. Oba lunch bagirete bajone waka. I didn't know I was going to be happy like this, but now mpuli asina na oba simanyi naye bambi ndi musanyufu. Sandra neyanziza banene otajja kuziika naye ng'oweza emyaka emeka emituufu kwesika wangi kano kavudde wa 26 26 yes yanayitidde musandwa yanayitidde musandwa tewali ndowooza kubanga Sandra saazino wendi era yabalina okuŋŋamba naye kati naye simanyi anyway. Sandra njagala nnyo mama wange baby shower abe naye aliwo that girl I don't know simanyi kyakwogera about her. Then muganda wange Isaac anayi olwolwana baneeru njagala kato kange ka Isaac akanzirako ako baneekanjagala Arafa bwe muti omwankozeeko olukwe tata kali munda nga tomwogerako kakati tuli ku birthday tuli ku tata kali munda twetaaga omuma tata kali sumara oba okutuulako akasana nga kangi oli mugole wakolezi Dage.
bamwene kutusibwako aba Kisitu Electronics abatunda solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna amasimu agatayitamu mazzi screens flat screens eziriko ne kalonda w'amasannyalaze yina ow'enjawulo ojja funa ekirabo gwe anaabeeyuna ku Hanifa Towers ne ku namba y'essimu nga woogiraba obakubireko oba waweereze WhatsApp Kato Akora Construction ate bo babeere nga bakolera plan ate era bakuzimbire ennyumba bagiyooyoote ennyumba erabike bulungi ku mitendera gyonna oba oyagala kalina oba ennyumba ya wansi bakutereko biodigest oba septic tank kabuyonjo ey'omulembe guno etaya space tewunya ya ssente etono nnyo abasangibwa na Lukolongo oba ennamba y'essimu eri wansi awo Zwa and Sons bo ate baweere nga bakusupplyingira ebintu ebikozesebwa mu kisenge genda ku Mukwana Arcade obaguleko amasuuka duvet blankets mosquito nets ne kalonda yenna ow'omu kisenge ennamba y'essimu weeri awo ne delivery bagikola Nalongo bridals yakuguza gowns z'abagole abamaids bametrons party dresses ennungi asangibwa ku City Mall n'ennamba y'essimu weeri awo Busozo Properties agula ebikozesebwa mu nyumba mu restaurants gym saloon kalonda yenna asitabira nga akyali mu mbeera nnungi mumulage mukuba ekifaananyi mutwaleyo ku offices abwe Kireka Kamuli Road ajja kuba nga akuwamu ssente naawe ayagala okugula osobola okumweyuna n'abeera nga akuguza ebintu ebyo nga bikyali mu mbeera nnungi Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ensonga z'abaana azitegeera nnyo ku YouTube Mariam for Children Facebook Mariam Music osobola okubeera nga ate ne music we omupya omunyumirwa bulungi nnyo No. Zani kulewa we. You know because of the teacher with that. Sinabi malayera. Teacher ndaba malayera. Ya Awezeza baby shower twagiraba. Kirala kyobebaza Mukama. Era sikyensemba nakyo. Mukama na ate still namblessinga. Yamblessinga n'ekirabo ky'emikwano emirungi. Namblessinga n'ekirabo ekya baby guno omwaka. At the same time, God has been so good to me. Namblessinga n'abantu abalungi. Kwega obulamu bwange si bwejjusa bannange. Omusajja omulungi. Musajja. Ngeye tuyagala Ngukiyita Kongo. Musajja era nino. Kebini yemanyi. Mr. Samuel. Mr. Samuel. Yeah, sure. Ye tata wa Aliya. Kale nno. Bebimu. Fugo tumanyira Prince Oma. Yoyo. Tuli ku birthday. Sekyo? Tusanyuke. Isn't it? Yeah. Ate Prince Oma. Mbadde ngambi ngeje tuli ku birthday. Sandra jogede bu. Totegeza wogera ku musajja w'omufata. Totegeza wogera ku musajja w'okusanyuka. Omusajja ki? Taata w'omwana ali munda. Bwe tusuubira essaawa yonna. Tuli ku birthday. Tuli ku basajja. Advertisement tuli ku basajja. Abantu weyalinga empewo. Abantu abasinga bamanyi Prince Oma. Mbadde ngamba. Mbadde manyi bankole. Obadde bankolere baby shower. Kumbe it was anyway. Newe baby shower. Ku myaka gye gwe mwala ina yandibadde n'omwana. Omwami. Jali, he's called Mr. Samuel. He's there. Mr. Samuel. Yeah, and I'm proud of him. Diebyo. Gagante byebyo. Kati tudde ku bira. Mr. Samuel aka Samuel Prince Oma. Mama kiti kyewejjusa. Kiti kyewejjusa mu nsi ya Mukama. Ebiseera ebisinga byennejjusa sibyogerako nsinga kwogera ku byennenyumirizamu. Kale wenyumiza mu ki? I'm so proud of my good friends. Nebaza ne Mukama kubanga mpadde emikwano emirungi like Isaac, Sandra, Brenda, a lot of friends. Nyina abakwano bangi. Mukama obulamu bwange when nali siwandi okundeka ngigenda wala. So I think I'm just so proud. Era Mukama nampa ne omusajja mwogereko. Mwogereko. Bane Mr. Samuel Nsima. Byonna yeah.
I think ekyo kankyogereko by the way ombuuza kikikyenjiza embulamu bwensi eno njize okwagala ennyo abantu abanjagala abandaga nti banjagala nendekerawo okuba ignoringa nendekerawo okupaala n'abantu beninga oba eyesibako obwesibi ngeri bwetyo so si mu mbeera eno nfunye lessons z'obulamu nti nina abantu bentegedde nti bannange kati mu mbeera bwetyo njize okwagala abantu abanjagala actually ne mu family yange nafunamu diehard ka brother kange ako kataata katookange kerekereza emirimu buli kimu ka Isaac era nako actually he's my best so brother mu family yange waka then mikwano gyange nabo nembawulamu nemmanya nti ono munnange kino kiri bwekiti okitegeera kati eno embeera enjigiriza nnyo emikwano nenjigiriza family nenjigiriza ebintu bingi ebiseera ebisinga tulaba oba ebigambo byetujjoba ebibuuzo wefuna mu bafanizi bammwe abamu ku bafanizi bo bagamba oli mukyala mulungi naye ekikwonoona ttamiro nkulabikira nga atamidde anti webagamba ekituufu anti gwandaba mbuuzi nkulabikira ayinza okuba tutamidde kati tusina kiki era ovaako n'obantu omuli bamaids waliwo maid we yavaayo n'akompeyinga but this is not the maid time and we're having fun. They've already surprised me calling the surprise atonzizamu kujwanga owayo mukwano okonekitinga otya ne Grace wanyo mukwano gwange nyenyenyenyenye twava gwe twalabaako baby shower ye oyo agitegese birthday gwagitegese oba omwami yayitiddemu ggwe nedda Grace mukwano gwange kigaana okolera mukwano gw'ekirungi omaze naye banga over like 7 years. I think twali mu high school yamusema oba omwami gwayogeddeko awo muganda awo mukwano gwange omweganye mukwano gwange ani mukwano gwe gwesikane oba Mr. Samuel nga omanyi nti omanya boyfriend wa mukwano gwo ne mukattane Obanda bino yabikoze. ebiriwo nze kwanga bakutumye butumi tubulira amazima tubikoze ffenna kale kyogamba ebya pensoma si bituufu mubikoze nani muyimbi w'eggwanga kyogamba tomumanyi muwulira muyimbi wa ggwanga naye ate wanajjira kyositayinza eggwanga bakuseetinze ojja okolera omwana wa ensoma ffe tetumumanyi tebitukwatako ebintu bye omutuufu yani anzi omwami wa Kyaliwa oba ebyamagwa atambula naye so njagala oyongere okukubira Abannayuganda ekifaananyi ku onyikize ekintu oba omugaso gwa biodigest eno ddala Omunnayuganda ali yayongera omumanya engeri gyemuyambamu. Kakati biodigester eyina emigaso mingi nnyo okusinziira ku erigundi yaffe enkadde. Omugaso ogusooka biodigester ya layisi okusinziira ku erigundi yaffe enkadde bayo ya layisi nnyo bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi n'abalala batukubiddeko bakiweerako obujulizi ya layisi nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde. Ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okuggwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu n'ennaku 3 ebeera emaze okukola ki okuinstallinga wano ng'ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage tumuyita drainage work kutambuza pipe okuva mu nju paka ku system wano naye nga ogiinstallingawo kikutwalira ennaku ntono nnyo. Ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda n'abo bennyininyini abali awagazi lwansonga nti tegendako kisiraabu kino eno kyewalabanga oluusi kiriko fuuti zaakyo 15 ku 2 kiba kisse space nnene nnyo. So ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze ettaka liddawo wafuuke muswetwe nga ekyabadde. Omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza nkino olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga eryabadde kebe emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako ku ngulu ekitali ku erigundi yaffe nti twasimangako twateekangako kisiraabu
nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako naye wano eno obiseewo bulungi ettaka peva zo zigendako omuddo gw'ogusimbako pasikalamu gwe njogerako sisitemu ng'eri eyo bali bajja babuuza gundi yo eririddawa naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu oluusi oyo opaakinga nako emmotoka yo ekyokunuunwamu ekyo okunuunwamu tenuunwamu tukiyita no emptying tetunuunamu mu biodigester pozi nga etwagambyeko just mayinja gegetaaga service eyo mudda oluusi nga nawafadda n'abaana be balikola ki be baliga service nga amayinja naye nga yo tenuunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti nno emyaka giba 2 3 ojja kujja okole ki onuunemu atwetaaze ojja tusanga Kamokya tuli plot 45 Prince Charles Drive gye tusangibwa enamba z'essimu kanziddemu Airtel eri 07017669992 n'endala MTN 0789224230 n'ennamba zaffe endala tulina ennamba nga 3 zonna weeziri wansi awo zonna osobola ozikoonako oba WhatsApp oba ki oba ojja tutuukako tukwataganye. Nze Kisitu Emma okuva ku Kisitu Electronics. Kisitu Electronics tusangibwa kwa Nifa Towers. Edduuka liri namba B228. Ekizimbe kirinaanye Yamaha Center mu paaka enkadde era oba oli ku dduuka paaka oba ogirengera wano wansi. Tutunda ebintu bingi. Tutunda sola okuva ku mitwalo 10. Mitwalo 10 tukuweerako charger ne tukuweerako amataala 3. Mitwalo 15 tukuweerako amataala 4 radio ne charger yaako. Mitwalo 30 tukuwa amataala 6 ne tukuwa radio ne simu ne charger. Mitwalo 75 yeba nneneko ebe ezimbyemu kopa ne banene ne battery nene tukuweerako okuva ku TV inverter regulator amataala 6 ne tuba n'emitwalo 85 okutukuweerako size 19. Size 19 ebesingawo ku 17 obunene eyo tukuweerako pane ebanneneko 85 battery ne tukuweerako 65 ebanneneko ne tukuweerako size 19 ne tuteekako waya amataala 8 buli kimu tukikuteerako okuva ku balubu 8 radio charger ne tuba n'emitwalo 98 eba ya amataala 8 tukuweerako size 22 eya TV ne tukuteerako flat iron egolola ne tukuteerako radio ne charger ne tubaayo n'eyakakadde akamu mu emitwalo 10 eyo yo tukuweerako size 24 eya TV ne tukuweerako flat iron egolola ne tukuweerako radio emu ne charger ne tuba n'eno esingako ku ndala zonna ebeera ennene ddala tukuweerako TV 32 ne tukuteerako flat iron ne tukuteerako radio ne tukuteerako charger ku kakadde kamu kitundu. Wabula items ezo oba mazo zigula ku Kisitu Electronics tewali kyoddamu kusasula okujjako ng'otute items zo ne bakuteerayo. Tulina amasimu ga waterproof. Amasimu ga waterproof gali Japan used ne gaba amasimu malungi nti yo ne webegudde mazzi tesobola kwonooneka eba ngumu. Obuma bw'emberenge tulina akawuma akasookerwako mitwalo 30 ne tuba n'akawuma akaddako ne bonna mota ngumu ne tuba n'akawuma akaddako mitwalo 45 ne tuba n'akawuma ak'emitwalo 55. Tulina fridge z'awaka okuva ku buno obutono bw'olabye obo bonna okuva ku mitwalo 36 45 okudda waggulu zonna fridge zikola ki weeziri. Tulina ne deep freezer oyinza okubeera ku kyeyo abakyala babeera ku kyeyo amazima gali nti nga sente zo zifuna ng'oyagala zizaale naye nga tumanyi kyakola ki kyakolamu osobola okutuweereza ssente oba n'ofuna omuntu gw'otuma najja n'asasula fridge yo either neebeerawo ku dduuka ffe ne tugikuumira ne tukuweereza receipt yo oba n'otwala fridge yo buli lunaku n'oba ng'okola ki ng'ofuna ssente. Tulina flat screen ezo ze tulina okuva ku mitwalo 20 layisi okuva ku mitwalo 20 mitwalo 25 okudda waggulu naye nga size zonna weeziri. Osobola okubawo ka price akatonotono kuba tutunda price yaffe mu katale ffe balina price esinga okuba ennungi. Kalonda w'amasannyalaze yenna okuva ku pako blender radio woofer rice cooker byonna eby'amasannyalaze weebiri. Atwetaaze ennamba y'essimu eri 0708
88 88 84. Enamba ku WhatsApp kweri osobola obuuza buli kimu kyoyagala nitukola ki nitukuddamu. Ku Kisitu Electronics tukwatirwa ku muntu wa wansi. Osobola okujja ng'osasulako mpola mpola nga wotwala risiti zo womalayo n'okola ki n'otwala. Tetukuwa bbanga kuba buli omu alina enfuna ye. Bw'oba osobodde okusasula omulundi ogumu kiri beta. Naye bw'oba tosobodde sasula mulundi gumu osobola okusasulako mpola mpola bw'omalayo n'okola ki n'otwala. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel, at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure.